Salongo kulikayo. Buddeyo mukwano obulamu buli bukyoli bulungi. Ye bulungi. Nani ndi wano naye tuli okoyikoyi nko. Boluddeyo. Nduddeyo munange tuna gituveeyo wala eyo buwama munda ekyalo bakiyita bunjako omusajja ali eyo tugamba abantu bagagga naye omusajja alima emmwanyi. Bulijjo ndaba Katikkiro ng'agamba nti emmwanyi terimba nga nooza Katikkiro yalimba naye leero nkikakasizza abasajja balima emmwanyi eri. Ngoko towulira bbugumu. Ebbugumu nzira mukukusweta kituufu ebbugumu ndiwulira ne mpuli yankoye. Salongo esaati ogijjeewo. Esaati wagendedde mundala. Esaati njijjeeyo omanyi bwe nabadde nva wano nga ŋŋenda babadde bampise abangezese ndabo bansobola okulanga bunjakko Island Coffee ne munnange diiru eyiseemu. Oba nninga ova mu bwenzi. Nva mu bwenzi nedda naye siva mu bwenzi naawe. Aliko bawagasha mutoni. Si gye nva naawe. Essala olaba essala gye wampadde ku makya yayiseemu naye kati ndi mu kugezesebwa balabo bansobola okulanga nabo. Mbadde nkusaba Nnaalongo yongeramu essaala basobole okunkakasa ku mulimu mukwano. Kale naye esaati sigimatidde. Esaati togimatidde? Siva mu bwenzi naawe. Esaati ziva mu bwenzi bagimpadde eyo ddala ngenda kukabula njambasi. Yes. Salongo nkakasiza ku kintu kimwe tova mu bwenzi ova kukola. Tinva kukola bampadde n'ebintu bino olaba babunjako bakola kaawa bamuteeka ku kyayi ayamba akatemanyi g'ekisajja tawo Nnaalongo ndowooza ojja bba musanyufu okitegeera. Waliwo n'emmwanyi zino asobola okulyako birungi nnyo bampaddeyo kyogamba gabeera tunywa kaawa bwereere ntulanye ku mmwanyi. Bizinensi era ya muntu naffe batuwaddekera tujje tulyeko olaba mulimu noono kiraba bakipaakinga ku maduuka weebuli naddala abantu abali ebuwamaawe awo nawonna kawono bwali nga osobola ogenda ku dduuka n'amugula. Bampaddeyo n'ekikopo Nnaalongo omwongedde okumpeeranga kakyayi okiraba Nnaalongo ekikyo Nnaalongo kale weebale kusaba mukwano yongeramu essaala Nnaalongo.